The camera is on. Shoot him. The camera is on. The world is watching you. Shoot him. The camera is on. Shoot him. Shoot him. Shoot him. The world is watching you. Do whatever you want. Kill them. Dictatorship. This is not acceptable. This is Uganda. It's our country. Why do you have to do this to us? We are Ugandans. Why? Dictatorship. This is not right. This is not right. This is not right. This is not right. We are ready to die with you. 2026. Protest the vote. Tunga wochiraba chibadde mitiyana naye munnange kinsobola okukakasa nti omukulu Honorable Francis Zaake yabirabidde eri n'agamba abasajja bano baba balina kye banoonyaako n'abeebalama era ndowooza olabye nga bakoze effujjo lya lyonna lye babadde baagala naye musajja wattu n'abanga taluguddeemu this time around ate ye president waffe abaana bamulaze laavu. Akazindalo n'asaba abavubuka okwesuulirayo gw'anaagamba instead okusirika. Mbigamba naye mbikolwa nti n'ensi yaffe era ffe tulese alternative ekyusa omulama gw'ensi, ekyusa olugendo lw'ensi, ekyusa trajectory y'ensi etuuke wa gye twagala okugenda. Obuvunaanyizibwa bwammwe era ekyo kigenda kubaawo nga mwenyigidde mu bukulembeze. Get involved. Ate mukifuule fashionable ng'oyo waakabi oyo alina style yoya ebyamagezi byebyo ebikwata ku nsi yo. Make leadership the new fashion. Get involved. Tali ku bintu byebimu ne tugendako mu kwetegekera akalulu k'abavubuka akagenda kubanga kalondwa gera mu kibiina kya NUP era ng'enteekateeka zonna nja kubanga nkuwaako bamaama baani bakunnyonnyole bitya bawulira ate enteekateeka ziri zitya okumakinga sure nti bijja kubeera successful. Addako nga agenda kuba ayogerako nammwe akaseera kano era ababuulire enteekateeka bwezitya bwe zigenze kuba y'omu kubadde bakulidde enteekateeka no. Sipiika nsooka obuze ku bannayuganda era otunnyonnyole ki ekibadde kigenda maaso wano wembasangidde. Erinnya luba lwanga Charles munakyukakyuka alwanira eddembe kituufu nga bugambye yinza okuba nkulembeddemu bannaffe naye sibadde nzekka nabusensha Honorable Nyeko Derek yasindikiddwa emirimu emitongole ng'ali wabweru w'eggwanga naye neera abaddewo yatuwadde ne ssente enkalu n'abalala bangi tubadde ne district committee tubadde ne constituency committee tubadde ne parish committee ne village committee zonna tukoledde wamu naye nga tujjayo kali akawaayiro aka unity so okusooka byonna neebaza bannayuganda abali mu diaspora bannayuganda abali ku online abalaba ne neebaza bannamawulire nawe kenyini kwebaza kubanga oweereza bannayuganda batabadde kati Makindye East ababadde mu Uganda byonna batulabye ne balaba activity so olunaku olwaleero nga tugondera ekiragiro kya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga Makindye East constituency eziri mu constituency ezikola Uganda eyawamu twatudde nga tukulemberwa district committee ne tuula n'ezi constituency committee ne tugamba tulina okuteeka ekiragiro kya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lwolwaleero ffe twakitwala nga public holiday ne tukunga abavubuka bonna omwenda bava kugerera Makindye East constituency eina emiruka 10 so nga osanga omuluko ogumu ng'ogwaggaba gulina ebyalo 11 kati tubale tulina okufuna abantu omwenda times 11 be bantu ekyenda mu omwenda adde balina okubeerawo so neebaza okusooka bonna betukolaganye nabo bassentebe ba parish okuva ku miruka bassentebe b'ebyalo neebaza komiti zonna
bonna nokubanga bawulidde omulanga ne tukolaganira wamu muyinza okulaba nga mulabanga nze Lubalwanga Charles naye mabega waliyo abakyala n'abasajja enjasa bigu betukolagana nabo nga tuwulidde eddoboozi lya Robert Kyagulanyi Ssentamu ne tubiteeka mu nkola naye mukyo tusomesezza ne tujjukiza abavubuka mu kusomoozebwa kwe balimu mu ebizibu bye bawulira kituufu weebiri abamu basibibwa tebalina mirimu olunaku lwaleero tetulina gwe tutaddemu wadde 10 abaana bataddemu amafuta mu boda zaabwe walaba bataddemu 15 bo ne beereeta tetubadde na mmere wano mutuliisiza kikuwe kyetubadde kinene nnyo gabadde mazzi so mbeebaza okubanga bawulidde nabo omulanga ne ebyobufuzi byetaaga obudde olunaku lwaleero tuwadde zibadde almost essaawa 4 nga tusomesa abavubuka tubagamba ebizibu ebituluma mu Makindye East ebizibu ki ebyo bimu ku byemusomeseza ku bavubuka bye tusomeseza tubagambye 1 NRM kati egenda egamba abavubuka mwajjidde ku tiketi ya NUP mugisuule wansi akabonero ambuleera mukateeke wansi mujenga independent so ngamba bannayuganda be bagamba abo bonna be mugenda okulanga bajjanga independent mubamanye balina gwe bakolera neffe nga NUP tugenda kuleeta ambuleera tugenda kuleeta manvuuli abavubuka de basuubira tugenda bawa ssente wadde tunaffe bisawo bya ssente akalulu kano tekali mu kkote bakabba akalulu kituufu basobola okabba naye naffe tukasalira amagezi kubanga atabeere mu lujezi tatagenda kulonda anabeera nga aweze emyaka 31 tagenda kulonda mulina bukakafu ki nti nno bonna abali mu lujezi tabalonzi bamu bajja tulaga kubanga ndagamuntu eraga ekifaananyi ne mu register mulimu ekifaananyi nga NUP naye abe tugenda okuteesaako nga tubamu district committee nga tubamu ne constituency committee parish committee balina obuvunaanyizibwa okulaba nga bafuna obuwanguzi kubanga okusinziira kati twawangula Makindye East president twawangula mu MP Kampala twawangula MP Makindye East twawangula nze kenyini speaker nawangula bakansala abasinga ba NUP kati waikyo bagenda tugamba nga abavuka tebavuddeyo nga abasinga ba NUP twagala neera chairperson wa constituency manyi ayina eddimu abaparish bonna balina eddimu n'abekyalo balina eddimu kubanga gwe ng'owekyalo ojja kgenda olya essente zo olowooze mugenda kukwata ku ssentebe ffenna tulina omulimu ogw'okukola bakuleese obozze obeere ssentebe beera mwekanya leka abantu bakwesigisa obukulembeze abo onoovaawo ojja genda osiimuka ogende bakusiimuuse oba bakuwanika ogende ku ddaala eddala oba oba ssentebe erosi so mbasaba tukwatire wamu tulabe nga tukyusa eggwanga lyaffe yes babale nnyo omulungi abadde atubuzaako maama soko tubuzeko era otubuulire ki ekigenda mu maaso Erinnya namukola Aisha omukyala olwaleero tuli wano nga Makindye East constituency tuzze okulaba obukiiko bw'abavubuka bwe tuliko ennaku zino okulaba obukiiko bwonna miruka gye tulina ekumi Makindye East omulamu okubeera nti obukiiko buno bujjula twagalira ddala emiruka 10 tulabe nga tufunamu obuwanguzi bwaffe obw'abavubuka ng'aba NUP neebaza ne sekwebaza omukulembeze waffe principal waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okutuwa obuvumu n'amaanyi okulaba nga abavubuka baffe beenyigira mu kalluba kubanga tumanyi amaanyi gonna gatandikira eno wansi era nkakasa abavubuka mwenna nti mulye ssente baba nga bazibawadde naye temuva ku mulamwa ekituufu tukimanyi nti abantu bonna batuwagiranga NUP era tumanyi nti obuwanguzi tujja kufunanga NUP ate era tuli beeteefuteefu okujja kwonna kyemalira babale nnyo okutubuzaako soko tubuzeko era gwe gwani era naawe simanyi weesimbyewo alamusiza abasebo ne bajja abatuwuliriza erinnya nze Mupeya Sandra era nga nviira mu Lukago wa Bigalo ekituleese wano olunaku olwali okulaba nga bavubuka bannaffe tubazaamu amaanyi era nga tubategeeza nti buli yenna muvubuka ali eyo ng'ayagala enkyukakyuka munene kubanga ye tulimu atatye kavubuka abavubuka mbakubiriza obutatya byabufuzi byenyigiremu bino ebyobufuzi kubanga tejja kukyusa ggwanga nga tobadde omu ku abo abenyagidde mu butiko kalulu k'abavubuka tutegese obukiiko bwa bantu 99 buli zooni era nga tusuubira buwanguzi bwereere tukimanyi ffenna mu ggwanga Uganda nti Kyagulanyi alina amaanyi n'obuwagizi mu bavubuka so
so yessaawa buli ayagala Kyagulanyi Ssentamu nga pulezidenti wa Uganda addako jangu omuyire omubiri era olage okwagala kwo gyali nga wenyigira mu kalulu k'abavubuka tukakuume tukanoonye era tukalonde tebabawuddiisa tebabawa obusente okulabika nga muva mu layini. Gwe weesimbyewo gwe nawe weesimbyewo? Nange neesimbyewo kubanga ndi mu myaka gy'abavubuka era gyenva neesimbyewo ku kakiiko k'abavubuka nga kyeyamaanyi atwala Wabigalo Apazoni. Yebali nnyo okutubuuzaako. Yes mama, soka obuze ku bannayuganda era obabuulire enkulabye weetabyeko mu kalulu k'abavubuka obaddewo ng'obalambulula obabuulira kigenda mu maaso soka obule ku bannayuganda ki ky'obadde okola? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya Musoke Zaituni Wanyana nga mbiira mu Kibuli parishi era nga neesimbyewo za L-Fisiri mu Kibuli parishi. Abavubuka mbabaddemu era mbabaddemu ddala ebbanga lyonna era nino babeeramu paka last hour nga tumaze okukola ki okuwangula era nsiiba mbakubiriza nti bannaye kino kyabavubuka bokka tutandikira wano ku bavubuka ku leve esembayo manya esooka ne tuddamu ne tugenda ku bakansalazi ne tugenda ku ba MP naye nga main point yaffe ya mukama waffe pulezidenti waffe gwe twagala okubeera pulezidenti ow'enkya ow'ekiseera kyonna addako 2026. Wano mbadde musimba mirandira? Wano tusimba mirandira kubanga omuti gwonna buli we gubeera bwe gutabaako mirandira gwewunzika gwewunzika. Kati tulina okutandikira wano ku leve esembayo ate era nga twagala batandike bwe batyo paka ku sitepu esembayo. Webale nnyo maama okutubanga otubuuzaako era nga byonna tebajja tugula tebajja kukola ki abavubuka baffe balambulukufu kati nga nze era bondaba ndi maama sibabo n'ekigenda okubeerawo. Maama njagala otuwe ku bubaka gwe nga ggwe waliwo osangayo bamaama abali mu myaka gyo naye nga bagamba abavubuka ebyo mubiveemu bagenda kubatta bubaka ki bowa ku bakulu banno okuba nga bamalamu abavubuka amaanyi oba bannayuganda amaanyi be bamanyi kubanga njagala okutegeeza waliwo abali mu myaka gyano ng'ali awo ng'akyali mu muzigo ng'ate akyapangisa kati singa babeera mu mbeera fenna ne tuwagira etusobola okugjako gavumenti eno eriko nze nkugamba nti abaana baffe abakulembeze bano betuliko betutandise okusimbira omusingi bwe banaabeera obulungi naawe osobola okubeera obulungi ne bakujja mu muzigo kubanga waliyo omuntu gwolaba nga nsinga nako naye nga mwaka ku mwaka bwabeera mwaka ku mwaka abaana tebasoma emmere ffe tutambula wansi eyo ku gurawundi tutunuulira ab'emyaka gyaffe abato naye nga bali mu mbeera mbi nnyo ddala nze nkiraba nti ensuubira senga tukyusaamu mu gavumenti wateekwa okubaawo embeera ennungi n'abo abakadde abali myaka gyange era tirisiti abaana baffe gye n'emisingi emito begibuuka sitepu ahead era tutambula bulungi. Amiina webale nnyo okutubuuzaako oyo naye abadde maama nga tubuuzaako era nga alambula ki ekigenda mu maaso. So maama soko tubuuzeeko gwe nkulabyeko nawe ng'oli mu kalulu k'abavubuka ng'ate gwe nkulaba oli mukyala mukulu naye obadde ozze kugumya abavubuka obadde ozze bagamba ki? Kakati nze kinziro erinnya Nakkazi Juliet Women Councillor to be L-Fisiri Kansanga Parish. Nze ekiŋŋamba abavubuka nze neesoboddeyo okwesimbawo naye nga ekitandikibwako ddala kabadde kalulu k'abavubuka okuba nti ffe abantu abakulu tuli kyakulabirako eri abaana abo abato nga nsaba abantu abakulu buli mbeera yonna abavubuka gye bayitamu weetuli era tugenda babeererawo twagala akalulu k'abavubuka kano akabindabinda kubanga nomination ziri zitambula ate campaign zitandika nga 12 okulonda kwanga 19 njagala abavubuka babeere bavumu ensolo ku kizigo kweri tutandika n'abavubuka bano kuba akalulu kano akasooka k'abavubuka ke katulaga ki ekiriwo mu maaso bwe tusibukulula ne tutema emiti emirandira wansi tuli sure nti n'omuti tugenda gutema nagwo gugwe ensolo ku kizigo kweri Kyagulanyi Ssentamu yatugamba tugume twebereremu era naffe tugumya abavubuka akalulu kano ke tugendamu ke katuwa ki ekyokukola nti Kyagulanyi 2026 ali ntebe mu ntebe
Mama bulijjo ndaba mugamba ati ngate mwe musinga okanga bannayuganda temujja mu bintu bino bagenda kubatta message gyowaaki bannayuganda kati nze kyempa bannayuganda fe abantu abakulu we tuviiriddeyo tujje mu kalulu kano ate nga kalimu obutemu bungi kalimu okusibibwa naye ne tugamba twagala kintu kino bazadde baffe kye baalekawo nitwagala ekintu kino bazadde baffe kye baatulekerawo twagala ate ffe tuleke nga tukijjiddewo abaana baffe bagende mu nsi ensuubize beyagalire mu nsi yaabwe kubanga Uganda embeera gy'erimu yeewaliriza abavubuka okuva mu ggwanga ne bagenda okunoonya emirimu ebweru bakomenkerera bafiiriddeyo genda ebweru akomenkerera ali mu mbeera mbi ng'asaba buyambi kudda ku ttaka ne bwe tunaalonda ne tukyusa eggwanga lyaffe ne tubeera mu mbeera ennungi n'abo abantu bajja kuba tebakyagenda wabweru kukola buddu bagenda ebweru eyo okukola obuddu ate nga gavumenti ebafunamu kuba nabe bajjako omusolo ogwo gunyiiza nnyo munnayuganda kubeera munnayuganda talina kyafuna mu musolo ogwo mu ddwaliro temuli ddagala abavubuka tebalina mirimu embeera gye balimu mbi bali mu mbeera ey'okunyigirizibwa nze kyensaba abavubuka banywere babe bagumu ensolo ku kizigo kweri Museveni 2026 agenda naffe tudde mu nsi ensuubize nga Kyagulanyi Ssentamu ye president webale nnyo webalire ddala akasembayo nga bagumya abavubuka fwe tuli wamu nammwe buli mbeera yonna n'akasente era tuzze tukateekamu nakati paka nga muwangudde akalulu ako tuli wamu nammwe buli kimu kigenda kubeera oke mu nsimbi mu bigambo mu bugumu ne mu bikolwa mu buli mbeera yonna weetuli mugumire kuffe abantu abakulu abavuddeyo kwaffe tuli kyakulabirako eyo gye muli Kyagulanyi Ssentamu nga abatumidde mwenna abavubuka n'abagamba mwebereremu Ssaabasajja Kabaka wangaale ne n'abagerekagerekera Obuganda. Olwaleero Eddie Mutwe alabikiddwako oba aleeteddwa mu kkooti naye at least okusingako nga bw'abadde ennaku ziri olwaleero alabiddwako ng'aliko akamwenyumwenyu ku ttama yadde nga embeera si nnungi mwali tosobola gamba nti ali bulungi ng'ali mu kkomera naye at least ko olwaleero abadde amwenyako ntugamba nti wakiri ayinza okuba ng'alikoko mu mbeera at least enunginungiko nga yeewuliramukko bulungi. Kati mwabanvuma munvumira ki osanga omuntu ng'akuvumira wano taba na mpisa omuntu akuvumira ku live taba na mpisa kati munvumira ki Okay, we can now give others. Mbeera bwetyo naye nga katweyongera okuba nga tumuteeka musala era tweyongera okuba nga tumusabira tulabe Mukama byanaaba asazeewo. Anabagambyeko nti abatugambye nti ennaku z'omwezi nga 17 tulina essuubi nti oba oli awo tomanya bayinza okuba nga bata n'owamutu namawulire genawulidde tubasabye abashuwalities abava kumweyimirira buli kimu ne bakipreparinga so tusuubira manyi bano abasajja bazibu mukola buli kimu kye basaba
oba kye baagadde naye obudde we butuuka bwe buto oluusi omuntu ne bamuta nga tanasimbula na kuvaawo ate ne bamutaayiza so katusabe busabi Mukama Katonda akkirize nti oba oliawo Mukama ayambe abe ng'atebwa kubanga omusango teguliiwo tewali musango naye lwakubanga womanye nti munange banoonya kino ne bateekawo kiri okwagala okubanga ate omuntu bamukuumirayo era n'olabanga embeera bwetyo naye katusabe nnyo Mukama akkirize asobole okubanga ateebwa so byebyo ebitambula ebiri mu ggwanga naye nga ffe wetulinnya okubanga tubikutuusaako kugamba bugambye nti gwe tuweerabira kubanga weekumira ku NCK TV era subscribing obanga obadde tunaba womala ng'onyiga kadde ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo